Minisita omubeezi ow'abavubuka n'abaana Balam Avuddeyo alaze nga gavumenti wegenda okukolagana ne bannaddiini okulaba nga basobola okusitula omwana ow'obulenzi alekeddwa emabega. Ono agamba nti eggwanga oba ensi bw'esuusuuta omwana omuwala ate omulenzi alekebwa emabega, ekintu eky'obulabe eri eggwanga. Twatandise ne Archbishop kampeyini eyo okununula omwana ki ow'obulenzi era nga tugenda kikola. Tugenda kwegatta ku bitongole nga Church of Uganda, the Roman Catholic Church, Uganda Muslim Supreme Council, emizikiti gyonna ne amakereziya n'abalokole bonna ne Pastor Kayanja ne bonna buli muntu okulaba nti tununula omwana omulenzi abadde abuze. The boy child was getting lost, but now we can't allow that to happen. It will be a very, very big challenge because abaana baffe abawala abalungi ng'oyo ajja kwesanga nga agudde ku musaswangule. Ate emisaswangule girina sabbaawa gukuba mulundi gumu ng'oli lubuto. Balamu okuvayo bw'ati asinzidde mu kkuza olunaku lw'omwana ow'obuwala oluyindidde ku ssengejjero ly'amawole ga gavumenti mu Kampala. Ono alaze nga omwaka ogujja bwe bajja okukyusa ebijaguzo bigende mu bantu oba mu baana abawala bennyini. Era asuubiza ku bwa gavumenti nga bwe bagenda okwongera amaanyi mu kusaawa embeera eyeeyagaza eri abaana abawala. Obuvunaanyizibwa bwaffe nga gavumenti ya Uganda okuteekawo embeera ekkiririza ekirooto ky'ono ekyokusoma obulungi, ekyokubeera dokita, ekyokubeerako president wa Uganda, ekyokubeerako vice president, ekyokubeerako speaker okutuukirira, nga tumuyamba netuteekawo emiziziko n'okuteekawo amateeka amakakali n'okugamanyisa abantu nti wonebesa omwana okusoma n'omudifayiringa ng'oyo taata w'omwana gwe ndabye ku TV ku UBC ayadifayiringa muwala we n'amuwa embuto 7. Paka omuzira kisawo okukyalo yavuddeyo n'agamba omwana ono afuna olubuto okuluno olusembyeyo ne bamukwata ne bamutwala ku poliisi n'emutwala mu kooti. Ate bwe yatuse mu kooti n'eyagala emuwe kooti bail. Kino tujja kusaba abalamuzi mwena gye muli mu Uganda. Omuntu akwatiddwa defilement, akwatiddwa rape, abantu abo tebandiweereddwa bail kubanga mubeera mu encouraginga bino okugenda mu maaso. Tuleke abaana bakole ki? Basome. Bannamikago okuli Plan International ne UNFPA balaze obweyamo bwe balina n'obuteekeddwa okukolebwa eri omwana ow'obuwala. Gender equality. Let me give you please some examples of our collaborative efforts. Keeping girls in school. We are working with various partners to support girls at risk of dropping out, ensuring they have the resources needed to stay engaged in their education. We believe that as CSOs, we are instrumental in supporting girls to shape their future in partnership with the government of Uganda. Our call to action on this day is to urge the government of Uganda to work closely with civil society actors and partners to address issues which impact on the lives of girls in Uganda, such as education. Bano era beeyungiddwako omwana omuwala okuva emutongo nga naye alaze obulamu bwe beetaaganga abaana. We girls dream for a brighter future that looks like this. 1. A future where schools are safe, accessible, and provide us with the tools to have a bright future. 2. We dream of a future where we can make our own choices, get married when we are ready, and finish our education without fear of early marriage, early pregnancies, or forced marriage. We imagine having skills and job opportunities that allow us to contribute to our families and communities and live good lives. Yes, Chigongo, Kura, Channel 44, Olekulo.